naye obusosoddoti okweraawa okuli maanawi tukutegedde okweraawa okuli maanawi obusisita n'obufaaza okubeera nga omulaawi awamu n'ekyonga toli muki toli mulaawi n'ogamba nti ffe tujja kubeeranga eyo abaana bonna baana baffe ffe tetuzaala abantu bakola batya be batuzaalira ey'enkola ey'okkola arrahbaniya ey'ekisosoddoti efaanaganako bwetyo bid'a nga Allah yatwegambira mu Qur'an wa rahbaniyatan ibtada'uha Allah tekibalagirangako tekyali mu ddiini ya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam mu ddiini ya Nabbi Isa mulimu okuzaala mulimu okuwasa nga tekulina bekweyawulidde wabula be bakyeteerawo famara awha haqqa riayatiha awamu n'ekyo eryeggugu lye beebinika lyabalemerera babeera nga babeera mu mbeera ey'okkukuta ne bagwa mu bwenzi n'ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتتوسي abalungi abakkiriza tulabye nga abaana ba Isirayiri balimu emiteeka ebiri tufunye kati abanasara be balina saytara ala baiti al-maqdis be balina upper hand nga Allah yabasuubiza wajailu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmi al-qiyama era Allah nga yagamba nti nno fa ayyadina alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin kati nno bazze kungulu babadde babitiibwa be balina ekigambo eddiini baddembe okugikola tebakyalina abakuba ku nsolobotto yani baddembe ogenda mu maaso n'obusiraamu bwabwe ne imaani yaabwe wabil muqabil ate bannaabwe abayahudi Allah amaze okubakkakkanya amaze okubasiraanya abajjeeko obwakabaka bwe balina ebitiibwa bwe balina ekifo kye yali yabawa qatta'ahum fil ardi umama bali eyo mu nsi bali bulererere butundutundu ngera bwe yali yakibakola wali emabega mujjukira Bukhtansar bwe yajja n'abaliisa akayirigombe n'abaqatta'a fil ardi umama nga bwe twakiraba Allah bwe yakyogerako mu Qur'an tiwaqatta'nahum fil ardi umama. Lwaki eyo aya ekola wali emabega wadde nga tuleeta lafuzi yayo wano esooka okubanga nawo enasaba wano mu maaso. Lwaki ekola wali emabega nga Nabi Isa tanajja? Waqatta'nahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum duna dhalik. Kakati wantu wakyali basalihun mu bayahudi liannahum jami'an qad saru kuffara bonna bafuuse baki bonna bafuuse bakafiri. Saate wali aya weesonga waqatta'nahum fil ardi umama walinga Bukhtansar abatutte yatwaliramu baamawale n'atwaliramu abali wakati awo n'atwaliramu abakafiri n'atwaliramu n'abakkiriza. Tuli fenna bwe yabatwala mu kibuga Babil mu Iraq nga bwe twabiraba n'ebitundu ebirala gye baasaasaanira olw'okuba nti baali luddawa baali wamu. Kati Allah bw'agamba minhum as-salihuna wa minhum duna dhalik idhan ay esonga luddawa esonga wali emabega nga mukyali mu bo abakkiriza tebannabeera bonna kintu kimu kubeera nga baakafulya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti nno baagaana Nabbi Isa alayhi as-salatu was-salam. Tuli fenna kati wano qatta'ahum fil ardi umama wa kulluhum kuffar. Wano Allah abasaasaanyiza bulere kabinja k'abantu bwe bati baligindi kabinja k'abantu baligindi ngera bwe bali kati mu kwekuŋŋaanya wano mu Yaman kabinja kali saada kali luddawa kali saada awo ne Himyar we wava Abdullah ibn Saba al-Yahudi avaako ar-rafd we tugenda okulaba mu maaso tugenda kumutuukako biidhin Mawla jalla waala. Tuli fenna kakati fokasi yaffe evudde ku bayahudi abo tugenda kubaddako mu maaso abo abayahudi kabila esatu ezigeze mu Madina tugenda basanga mu maaso naye kati fokasi eri kuki eri ku banasara abakkiriza Nabbi Isa alayhi salatu wassalam bulijjo nga yebakuba ebifuba bagamba ay Allah tuwe tutebenkere mu nsi ay Allah tuwe tutebenkere mu nsi ay Allah nga basahaba bwe babeera mu katwiro
nga bafiirawo balwana obusiraamu butereere butebenkere munnange ng'ekirowoozebwa nti kassa babeera nga bawangudde obusiraamu ne budda ku ngulu abantu bonna bagenda kwekwata ku ddiini y'obusiraamu munneekwata enki entuufu kitegereka kakati abanaswara abagolezi ba nabbi Isa alayhi salatu wassalam betugenda okutambulako nabo mu kiseera kino bafunye obwetwaze bali bulungi baddembe okukola eddiini tekyali abayigganya bayina upper hand tekyali aba lemesa kubeera nga basinza Allah nga bateekeddwa okubeera nga bakola batya nga bamusinza kyekyaddirira dakhalati al ahwa'u ahwa niziyingira ngeri ekyaddirira oluvannyuma lw'abasahaba b'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam batambulira ku tawhidi okumala ebbanga ddene nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala naye nga al ahwa tadkhul ahwa kiki nga abantu abazuula ebintu mu ddiini abatali focused ku buluŋŋamu bwa nabbi Isa abateefiirayo kulongoosereza ga ntuntu bagayingiza mu injili tuli fenna abateefiirayo kubeera nga baleeta ga ntuntu bagateeka mu ddiini ya nabbi Isa alayhi salatu wassalam ne batandika okugenda nga beeyoleka mpola mpola tuli fenna mu ebyo baazuula baleeta rahabaniya tusomere ku aya eyo erimu wa rahabaniyatan ibtada'uha naam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل الله يقول كوبا يهودي والفنيما والنبي موسى عليه الصلاة والسلام ثم قفينا على آثارهم برسلنا oluvannyuma w'ekitiibwa Allah subhanahu oluvannyuma nabbi Musa n'abiranga yaleeta ababaka abajjanga bagoberera nabbi Musa alayhi assalatu wassalam وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل Allah n'asiiringa obwannabbi bw'abaana ba Isirayiri ne Isa mutabani wa Maryam وآتيناه الإنجيل فآتاه الله سبحانه وتعالى ماذا الإنجيل الله سبحانه وتعالى ناموا اجتبوا إنجيل جينا ماسو وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ويجتبوا الله ناوى بنصارى وبقونف متما وبتفانغانكو نابا يهودي Allah biyali amaze okubeera nga agoba mu kusaasira kwe n'akakanyaza emitima gyabwe oluvannyuma lw'okubeera nti baakyuzinga kubeera baki bakakanyavu wano wakulu nnyo mubawulire waliwo amasala amakulu ennyo ge tusomako Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha masala makulu nnyo omusiraamu gategeera Allah subhanahu wa ta'ala tumulaba wano nga yeke nyini awadde abaana ba Isirayiri ekyengera Allah yennyini yabawa kiki ekyengera ekyo yabawa rafa naki ne rahma mu bufunze ennyo oyinza okukozesa ekigambo kimu nti Allah n'abawa emitima emigonvu emirungi tuli fenna yaani bid egiri opposite n'emitima emikakanyavu emigubu egyakola gitya egyagoba tulabanga Allah yawa abaana ba Isirayiri yawa abanasara abagolezi ba nabbi Isa alayhi salatu wassalam ekyengera kino tuli fenna ate Allah subhanahu wa ta'ala yeke nyini yatulaga nti yakakanyaza emitima gyabaki gy'abayudaaya bali be tulaba abafuusa shayatin naam Allah yagamba ati yagamba fabima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya olw'okuwaawukana ku ndagaano za Allah buli Allah kyabagamba kukyawukanako buli Allah kyabagamba kukiyisaamu maaso buli ndagaano Allah gyakola nabo nga bagikola batya nga bagyawukanako Allah yabanyiigira n'abateeko kasaawa
ku mitima gyabwe. La'annahum, Allah yabalaana. Shabdurrahman Soza agize wati ebigalo biri ekigalo kiri mu kimanyi kiri mukitegedde ekigalo kiri akikubye eddabe emikono giri ebiri lwaki yabalaana agatambulidde awo nyini ku zivunula enki entuufu. Allah yabalaana. Waja'alna qulubahum qasiya, emitima gyabwe n'agikakanyaza. Wantuyigawo ensonga nkulu nnyo mu aqiida omuntu okugitegeera abalungi era mugiwa amatu ab'ebitiibwa abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala tafaddulan wa minnatan awo omuntu ekintu kyonna ne bw'abeera nga talina sababu ye gyakoze. Awo omuntu ekyengera ne bw'aba omuntu oyo si yavuddeko ensonga okufuna ekirungi ekyo. Eyo nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mithal ekyokulabirako ye Isa ibn Maryam, mumutunuulire. Tunagamba nti yayina imaani nyingi, Allah n'amwongera imaani? La, nga tannakola atya? Nga tannaba nawo. Malayika zijja zibuulira Maryamu zimugamba wange ogenda kufuna omwana, ebitendo bye bino. Yaani n'alyoka avaayo okuva lwe alabikako akyalina mbaana abataabawere. Allah amwogeza mu njogeza eyaki ey'ekyamagero. Era nga Allah bwe yagamba nti in huwa illa abidun an'amna alayhi waja'alnahu mathala li bani Israil. Muddu buddu gwe twawa ekyengera ekyamaanyi, ebyengera ebiyitirivu. Waja'alnahu mathala li bani Israil, n'abeera nga kyamagero ekyeyulifu eri abaana baki? Eri abaana ba Isirayiri. Mongoberera abalungi. Kakati tulabanga Allah manna ala Isa ibn Maryam. Allah subhanahu manna ala Jibril. Allah wa Jibril n'amutonda bw'atyo ng'amutaddeko ebyengera ebyo ebiyitirivu. Allah subhanahu manna ala Adam alayhi salatu wassalam, n'amutonda naye agenda kubeera muntu ng'abantu abaki? Abasigadde. Neraba bw'amwetondedde, amuwadde n'obwa nabbi, amuggyemu abantu abasigadde, amusitudde. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin. Ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam okuvanga muto Allah namuziizaako okubeera nga asinza amasanamu, namuziizaako empisa zonna eziyinza okumukubisaamu ebituli, namulunda mu nnunda ey'ekitiibwa okuva ddala ng'akyali muki, hatta n'atuuka okubeera nga bamuyita bo bennyini Abawarabu abagenda okumugaana nga bamuyita as-Sadiqu al-Amin, ow'amazima omuki. Kakati ku sayidi ya fadl y'obulungi, Allah awa omuntu obulungi nga bw'akoze eki, nga bw'ayagadde. Kitegereka? Tudde ku sayidi y'obubi. Ow'ekitiibwa Allah alinayo omuntu gw'asindika mu bubi. Mungoberera? Ow'ekitiibwa Allah alinayo omuntu gw'akoligira mu kuzikirira nga singa tiyamukoliga. Okitegeera obulungi, nga singa tiyamukoliga bambi yalibadde muki? Mukkiriza, yalibadde mulungamu, n'amukoligira mu buki? Mu bubuze. Omuntu kyayinza okutegeera mu aya eri yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha. Kitegereka? Okwanukula nti nedda. Limaadha? Lwaki? Liannahu awalan ansa esookera ddala Allahu munazzahu ani dhulmi wa hadha dhulmun bila shakka wa bila raib. Ow'ekitiibwa Allah talyazaamaanya, ate obubeera bulyazaamaanya obulikkiriya. Naam, okubeera nti Allah yennyini nyini yalemesezza omuddu we okuluŋŋama okutuuka ku bulungi, aye n'amukwata n'amubonereza ekintu nga ye kennyini nyini yamulemesa okukituukako. Ne kifaanana mu bufunze ng'omuzadde ayinza okutuma nti genda ondeetera akataasa. Naam, omwana ayagala atambule agende, ate omuzadde amunywezeza omukono, aye n'abaka omuggo n'ampa lwaki oganye okundeetera akataasa. Mubitegedde abalungi? N'akwata omuggo n'amukola lwaki oganye okundeetera akataasa. Ekyo ffe abantu abaatondebwanga dhaluman jahula mu bitendo by'omuntu, dhalimun mulyazaamaanya, jahilun muki? Mujega. Naam, tulaba nti obulyazaamaanya era omubi asinga obubi mu ffe ekyo takikola. Asinga obubi mu bantu ekyo takikola atya?
fallahu subhanahu wa ta'ala min babi awla teri kubuusabuusa nti Allah yasinga okubeera obunaayira n'obukendeevu obufaanaganako bwe butyo. Tuli fenna nekitegeeza ki nti omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gw'owulira nti yasiba oba yamuteekako ekitendo ky'okuzikirira ng'omanya nti yakulemberamu mu kwagala ekitendo ekyo n'okukifubako okukibeera n'okulwana obutafuna bulungi bwa Allah n'okukola kaweefube okubweziyizaako Allah nga bw'abumuwa ye ng'ali kaweefube okubeera ntabukola atya tabufuna okutuusa we yeetuusa ku ddaala Allah n'asookamu adhaabu esooka ddala ku duniya nga nayo kwe kumusiiringa ng'obulungi batakyasa butuukako. Kati wano we weetegereza ayati za Qur'ani zonna zitulaga amakulu ago. Falamma zaagu azaaga Allahu qulubahum, bwe baasalawo kakanyala n'okuguba n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agubya emitima gyabwe. Tuli fenna obulungamu bubajjidde bannyonnyoddwa. Wa amma thamudu, abantu baani? Bathamudu. Fahadainahum, Allah yabaleetera obulungamu n'abasindikira nabbi n'abannyonnyola n'ababeerako ebbanga lyonna yuuyo ne bagaana. Kale oba oyagala tukukkirize leeta ekyamagero. Eŋŋamiya neeyasa olusozi bonna nga bali bakola batya balaba neeva mu lusozi nejja ne bagimanya bulungi nnyo nti eŋŋamiya yaani. N'abagamba nti abange naaqatallah wa suqyaha, abange yo naakayaani ya Allah subhanahu wa ta'ala mugireke. Fadharuhu taakulu fi ardillah wala tamassuha bisu, mugireke etambule mu nsi yeeriire. Mwe mwagisabanga ekyamagero ky'okutegerako obuyinza bwa Allah n'okakasa nti ndi nabbi n'okubeera nga munzikiriza. Abange temugituusaako mutawaana. Fayakhudhakum bi'adhabin alim, mujja kufuna ebibonerezo ebibasukkako bye mutasobola kubeera nga mukola mutya nga mugumiikiriza. N'ebira ne bagaana. Faaqaruha, ne bakola batya ne bagitta. Faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam, yaga mugisse kati mutuule mu maka gammwe naye mumanye nti mulina ennaku ziri mmeka? 3 zokka. Bwe ziggwako muwedde, era bwe zaggwako okuzika nekola kutya. Allah bw'agamba idh imba'atha ashqaha, bwe baatumya yali abasinga okubeera obi mu bo n'agenda n'akola atya. Naye Allah bonabona n'ababunya ebibonerezo. Fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhaafu uqbaha. Kyenjagaddemu wano nti Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano yabasindikira ababaka n'abakolera buli kalungi n'abawa buli kyonna ekisobola okubaziizaako okuzikirira. Nabbi n'abannyonnyola n'ababeerako n'abategeeza n'akola okutuusa tetwetaaga. Kati ekyo bannange kiri mu kifo kyakyo, kibeera mu bwenkanya bwennyini. Omuntu kyalwaniridde kyafiiriridde tayagala kumanya mazima okubeera nga Allah amusiiringirawo wennyini oluvannyuma lw'okubeera nti kaweefube owa buli kika akoleddwa okubeera ng'omuntu ono akola atya abeera ku bulungi. Tudde ku baana ba Isirayiri, bano abalina kasaawa mu mitima Allah bye yakakanyaza emitima, batunuulira okuviira ddala emabega mu nnaku gye baalimu. Nabbi Musa najja asudde omuggo maaso ga Firawuna, gufuuse omusota bagulaba. Yuuyo abasajja abalogo bazze okumweŋŋanga, asudde omuggo gulidde gundi yonna. Ebyo ne byamagero babiraba. Allah batutte, batuuse ku nnyanja, bagiyiseeko mu mpitako ekyamagero ffenna gye tukola tutya gye tumanyi. Allah abawadde manna, abawadde salwa, abawadde ghamama, abawadde kukola ne basigala nga beebo be batta bannabbi, be bakola buli kikolobero. Baabo batuuse ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam, bali ku mbeera etya? Mbeera yeemu. Allah n'abanyiigira. Fabima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya. Allah yabafulumya mu kusaasira kwe n'abakakanyaza emitima. Tuli fenna? Ne babeera nga kyekitendo ky'Abayahudi. Ghilav, shidad, jababira, malaina, fajara, kafara, buli kitendo ekibi mu bitendo by'abakafiiri Abayahudi bakikola batya? Bakirinako omugabo. Tuli fenna? Ate Abanaswara Allah subhanahu n'abawa ra'afa wa rahma. Eyo ra'afa nebeera nga nzijuvu ku bali abaali ku ddiini ya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, ate era neesigala ng'erina athari yaayo
kwaba abajja oluvannyuma lwa shari okubeera ng'ejunguluddwa eyonooneddwa nga batandise okukaafu lya Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo athari ya rahma ne rafa yabasigarako, era ne babeera nga abanaswara balina emitima emigonvuko okusinga ku gy'abaki, okusinga ku gy'abayahudi. Era abasiraamu be mulaba bali mu billions mu nsi, abasinga obungi ba converts baaki bava mu Christianity ne bayingira obuki, ne bayingira obusiraamu. N'okutuusa olwaleero abakyayingira mu ddiini ya Allah afwajan baki, dhalika bi anna minhum qissisiina wa ruhbaana wa annahum la yastakbiruun. Tebena kiburu eri, ffe tuli balangira, ffe tetuli nga abaana b'emmomboze, tetuli nga abo ba Gentiles, tetuli nga abo bagundi. Bayina nkisar, asobola okuwa amatu n'akuwuliriza, asobola okuteekayo ku birowoozo, asobola okukola atya n'osiŋŋana nga bangi mbo bali mwaka akalungi akayingira mu ddiini yaki y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Najashi radiyallahu ta'ala anhu, kabaka we Habasha wa Ethiopia, eyawulira obulungi obwo ne mutuuka ku mutima nakkiriza Allah awamu nekyo nga ki, kabaka mulamba ayina raiya, yayina ebiragiro, naye olwabiwuliza bw'ati n'agati bino vudde eri ani, eri Allah n'asiramuka, n'aballa bangi abagenzi basiramuka abafaanaganako bwe batyo. Okusanga makhuluuqa eyitibwa enjahudi ng'eyingidde mu busiraamu babanga abakutumya ejjembe lyaki, ejjembe ly'embwa bakakanyala olukakanyala, olidde bulungi. So nga abanaswara bayitirivu min kulli fajjin amiq, okuva muri yonna bayingira eddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wano nno ne tuyigawo nti abasiraamu tulina ebbanja ddene ery'okuteekayo ebirowoozo n'amaanyi okubeera nga tukola da'wa mu societies ez'abaki, ez'abanaswara. Haqiqatan tulina taksiru nnene, tulina obukendeevu buki bungi mu kubeera nga tuyingira mu banaswara, tuyingira mu abo abakatoliki, abalokole, abaki, okubatuusaako da'wa y'eddiini yaffe yaki ey'obusiraamu. Kyensaba tutandike okiteekako ebirowoozo, oba oli awo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ayongera bangi abo bamanyimu akalungi okubeera nga batuukibwako da'wa bayingire eddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga maliza ensonga gye mbaddeko, ku dunia tulinako ebifaananyi ebikulaga ekyo kyennyini nnyini Allah subhanahu wa ta'ala kyakola. Master Mpaata yali ku jjute ku ssomero lya Kangulumira primary school. Kakati avuga eggaali ava luddawa, ava ewaka. Mu kuvuga eggaali asanga ntulume wa piffo, aga ntulume tuula nkutwaleko, akateeka kuki, ku ggaali. Avuga eggaali akola atya, agenda. Bw'atuuka wali ku geeti ayitawo n'entulume, atayitawo naye, akwata ntulume n'amukuba. Ntulume tatuuse leeti kubanga Master Mpaata yakoze eki, ate yennyini nnyini yali ku jjute n'atumya ebbanda. Kakati agenda okutandika kuba bakagwa, bantensibe, bagalamuzi, bannakayiza, bayiseeko ng'aleesaani ng'aleeta ntulume. Ntulume yabadde luddawa, yabadde eri mabega waabwe. Waliyo omutonde agamba nti Master Mpaata mulyaza amaanyi, alyaza amaanyiza, kubanga abadde alina okuba ani, abadde alina okuba ntulume. Ekyo abantu ne twabeeranga abato tetwakiteekanko biki, tulaba nti fadl min Allah, obulungi Allah abuwaddaani, abuwadde entulume tuli ffenna. Ekibuuzo, bano abatuuse leeti gwakubye 2 ne gwakubye 7 ne gwakubye emmeka ku nkola yaffe ye Uganda eyabwakagoggo obwo gye tumanyi obulungi eyo emiggo tuginamu appetite nnyingi. Waliwo wano atuuse nga masa yakatuuka 2 waliwo ayongeddemu eddakiika nga 7 nyanya ate ono baabali awo ng'atuuse onyola saawe mu kitundu kana agenda ku buleeke n'amukuba miki. Waliwo agamba nti abantu abo Master Ntulume yabaleetedde okubeera nga batuuka leeti. Tewali akyogera, bali flat. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala alonda gwalonze n'amuwa obulungi nga bwakola atya, nga bwayagadde. Abantu abasigadde bali ku kikolo, Allah yabawa obwongo. Wahadainahum najidain, Allah yabawa ki, obwongo. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Buli kimu kirikkirya mu maaso ga buli omu. Bweyagana okwata obulungi obwo, bweyagana okola otya n'obugaana. Kitegerekka.
notakiremi nti Allah yakufudde ekyokola otya kubanga Allah yasse ebitabo lwakulungamako nasindika ababaka lwakulungamako nalagira abawalimu okubeera nga basoma eddiini lwakulungamako nabalagira abeere nga bakola daawa lwakubeera nga bakola batya bakulungamya nalagira empisa ennungi zibeere nga ziragirwa wakati w'abakkiriza n'empisa embi zibeere nga ziziyizibwa lwaki lwakulungama kw'abantu ate gwe munnange n'osigalaawo ng'okireiminga nti gwe Allah tyakwagaliza bulungamu oyo kaweefube yenna nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuteekawo nga tewali nsonga. Naam, Sheikh Hassan genda maaso ne aya. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ورهبانية ابتدعوها nayo obusosoddoti okweraawa okuli maanawi tukutegedde okweraawa okuli maanawi obusisita n'obufaaza okubeera nga omulaawi awamu n'ekyo nga toli muki toli mulaawe n'ogamba nti ffe tujja kubeera ng'eyo abaana bonna baana baffe ffe tetuzaala abantu bakola batya be batuzaalira eyo enkola ey'okkola arrahbaniya ey'ekisosoddoti efaanaganako bwetyo bid'a nga Allah yatwegambira mu Qur'an tuli fenna warahbaniyatan ibtada'uha era eno dalili eraga nti nno olwo abaana ba Isirayiri batandise okuyingira mu ahwa bayingiddemu bid'a ez'enjawulo. Allah tekibalagirangako tekyali mu ddiini ya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Mu ddiini ya Nabbi Isa mulimu okuzaala mulimu okuwasa nga tekulina bekweyawulidde nga waliwo batalina kukola batya wabula be bakyeteerawo. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha awamu n'ekyo eryeggugu lye beebinika obubumbwa nga bulwana nalyo ng'ate ne Allah teyali balagira byabalemerera ne babeera nga babeera mu mbeera ey'okkukuta ne bagwa mu bwenzi n'ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha byabalemerera yani bid'a yaabwe baalemwa n'ogikuumira mu kifo kyayo awamu n'ekyo bid'a bagifunamu omusango baalemwa n'ogikuuma mu kiki mu kifo kyayo nga mawuledi yatandika egamba tukuza mazaalibwa gaki mazaalibwa ga nabbi yawunzika mawuledi y'okuyingira ennyumba mawuledi y'okugulawo essomero mawuledi y'amadda ga gundi mawuledi ya Ramadhaani hatta n'ebid'a yennyini yabalemerera okukuuma mu kiki so nga tebasobola kugikuuma kubanga ekintu kyonna ekitaliiko kulungamizibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala bukuumi bwe tekisobola kusigala mulayini nki mulayini ntoofu. Genda mu maaso. فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'awa abakkiriza empeera yaabwe abo abaalemera ku bulungamu ne bagugubira ku sunna z'omubaka waabwe Isa alayhi salatu wassalam n'ensomesa ze nga bakambwe bazibu. Bino Nabbi Isa teyabitusomesaako, bino si bya mu ddiini yaffe. Muleete obujulizi nkola y'abalongoofu abaatukulembera basahaba ba Nabbi Isa baali ku kino bino baabikola tuli fenna. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الله ناbawa empeera yaabwe وكثير منهم فاسقون songa abasinga obungi kakati minhum kiddeeri banasara nam okutwaliza awamu وكثير منهم فاسقون wanekidon maana fasiqun yani وكثير منهم كافرون abasinga obungi mubo baki bakafiri. Eno aya ngetuleetera emiteeko esatu egyabo abaagobella Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Omuteeko ogusooka bannabbida, omuteeko ogwokubiri abali ku sunna, omuteeko ogwokusatu abaakaafolya Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Tuli fenna kitegeeza nti ahwa zaatandika kugenda nga zibayingiramu ng'era nabbi waffe bwe yavaawo ebinyana bikola bitya
ne bitandika nga waliwo ne biyalanga nga kyakola atya akyaliwo nga ba Qur'aniyun abagamba nti ma wajadnahu fi kitabillahi ittaba'nahu. Nabi sallallahu alayhi wasallam agamba yushiku ayattaki arrajulu ala arikati, oyinza okusanga essajja eryebbuto nga lyesigamye mu sofa set ku ntebe ligamba mu ngeri y'okubalaata. Olabye nabbi bwali kube n'ekifaananyi yushiku ayattaki arrajulu ala arikati, naam ligamba ma wajadnahu fi kitabillahi ittaba'nahu, kyetusanga mu Qur'ani nga tukigoberera, yani kyetasanze mu Qur'ani ekyo tugoberera. Amakulu bo tebakkiriza mu sunna za Nabbi sallallahu alayhi wasallam, bayita baani ba Qur'aniyun. Nabbi nagati ala wa inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma, abange mukimanye nti owekitiibwa Allah yampa Qur'ani nampa n'ekijenkanankana yeki ye sunna, ebigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wasallam, kubanga wahyun kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wabula sunna bubaka okuva eri ani? Okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ejo gyemiteeko. Kakati eddiini yaabwe yatandika etya okubafaako? Ahuwa zaabayingiramu zitya? Tumaze okuziraba naye nga bonna bakyali mu kugamba nti bagoberezi baani? Bannabbi Isa alayhi salatu wassalam, bannabida abagwa mu bida ezibafuula abaki? Abavudde mu ddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ngaabo abasinza Ali, ngaabo abasinza entaana, ne bannabida abatoka mu bukafiiri, ngaabo bannaffe abakuma kuziima wulidi kulomba dduwa, ngezo bida tezibasuula mu buki? Mu bukafiiri. Basigala bakkiriza abagudde mu zambi by'okuteeka mu ddiini ebintu ebitakola bitya? Ebitaalimu. Ebintu ebyo byonna babani Israeli banaswara kino kyatandika kitya? Okubabeeramu. Wetugenda okutandikiraawo biidhni mawla jalla waala. Waffaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil